Bano bagamba nti abavubuka bayitiridde okunywa omwenge, enjaga n'ebiragalalagala ebirala. Bano batutte ekiwandiiko namutayiika ku ofiisi z'entebe ya disitulikiti eno okwekubira enduulu ku butamiivu buno. Mu baana mubaddemu n'abaana b'amasomero nga bakutte ebipande ebivumirira okunywa omwenge okusingira ddala ogw'obuveera. Abakulembeze b'eddiini mu kitundu kino baludde nga beemulugunya ku ngeri abavubuka abato gye banywamu omwenge ekisukkiridde. Mu bano mubaddemu n'abakulembeze b'abasiraamu, abalokole ko n'amadiini amalala wamu n'abakulembeze b'ebika eby'enjawulo. Kitegeezeddwa nti mu kitundu kino okusoma kukyali kutono ddala okusingira ddala mu bavubuka olw'olutalo olwagwayo. Bano era olumaliriza okutambula balabiddwa nga bookya buveera bw'omwenge mu kibuga okulaga abantu nti omwenge si mulungi mu ngeri yonna. Ye Kanoni Kateregga avunaanyizibwa ku ddwaliro ly'eggulu oba liyite Regional Referral Hospital ayaniriza ekikolwa kino n'agamba nti omwenge kye kimu ku byongedde ku bulwadde bw'abantu obw'emitwe oba kiyite okugwa eddalu. يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأزلام رزق من عمل الشيطان الرجيم. Dear brothers and sisters gathered here, God is saying in this verse, after seeking refuge in Him against the rejected Satan, He said, "O you believers, all kind of intoxication, gambling, trying lucks by arrow shooting, all are acts of the devil." The scripture tells us that man is created in the image and likeness of God. And therefore, man is at the center and summit of creation. This means that all other created things should not dominate man. But we see in our district, alcohol is dominating man, is enslaving man. We pray that our district council use their wisdom to help us eradicate and restore the dignity of humanity by banning alcohol drinking in Gulu. Kula WBS TV ndi Saul Katabalwa.